Njagala okutwala omukisa guno okwanirizaako mu ngeri enjawulo ku show ey'olwaleero. Twamaliriza love story, twamaliriza story eya Nalongo, Nalo Birabwa, amanya gabadde mangi, naye njala okukkiriza nti omuntu omu oba babiri mulina engeri gye mwakwatiddwako okuyita mu story eya Nalongo. Oluvannyuma lwa show ey'olwaleero tugenda kufuna story gye tujja okufuna ya sister ali ku kyeyo. Kyokka olunaamaliriza okufuna story ye tujja kuba tufuna story oba love story ey'abazadde be. Sister ali ku kyeyo gy'agenda otuweerera story ye. Bw'anaamaliriza tugenda kufuna love story ey'abazadde be nga tuli nabo mu studio. Nsabira kino kigguke kubanga manyi nti okyetaaga kijja kuba nga kikugattako. Show ey'olwaleero egenda kubeeramu ebitundu bisatu. Tugenda kubeeramu ne love lab, tugenda kubeeramu ne love story, tugenda kubeeramu ne ka story akatonotono kenjala tutandike nga ketusoosa kubanga kalimu ate ebyokuyiga byenzikiriza nti bingi. It's an eye opener eri naddala abaana ab'obuwala ababeera ku byeyo ne musiima abantu mu long distance relationship, osisinkanye omuntu oba oyagadde omuntu naye tomusisinkanangako face to face. Ebyo nga tetunaba bigendamu ku the alternative show channel tulinayo Clever J. Hey, Clever J yaliwa Clever J. Ansoke nsime mu byenzize ndaba ebyamagero Mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabulira naye gwe notaasa. Ekirala nina abaduya bangoberera abatega emisango yonna gye mbeera mpita bagala mugonziseyo gyonzijese bukyokka gwe nogaana. Naye kaddala kiki abaana b'ensi eno bagala biki abanditadde ensonga wakati Mukama notematema ffenna ne tuwulira kidende mama kidende. oyo Clever ensi yaleeta. Esebo Oluyimba luno lwa mwaka ki? bere musa. Oluyimba luno lukusanga mu mbeera ki n'okuluyimba oba okuluwandiika wava ku ki? Naluwandiika nga maze okuwulira message eyali eyimbiddwa nga lwali luyimbiddwako ku Rido Beach. Mikwano gyange ne gingamba nti tusanze oluyimba lwo nga balukuba nga Jose aluyimba ku Rido Beach. Kati nalina ennyimiro ezaali zaabula nga bantu bamanyira nazo za Jose. Ogamba kati ukwate wakati tugende wakati gwe tugende wakati omuziki gunyuma wabanga tuli ku flow netije daliyo mu budde bw'ekiro alo ewe bakatulo kamukwate kopulo zese bakatulo naze ne style kwetiza mu style obudde bw'ekiro busala mu style ye kwamchala kwenjagala. Bwe tuba tumaliriza wano osobola okugamba nti kangende nsekeko nyumirwemuko mu bbali ku alternative show ng'osisinkana Clever J. Ku Sozmo Music Official jjukira nti eno Sozmo eri ku love relationship. Ne tubeera ne the alternative show ebeera hosting abayimbi. Ne tubeera ne Sozmo Music Official eyo channel yange ebeerako music wange yekka. Twafulumiza oluyimba olupya gye luli nnyo baluyita mbeererawo. Oluvannyuma lwa mbeererawo ndowooza Mukama ng'atuwadde obulamu n'ekisa tujja kuba tuzzaako oluyimba lwe bayita nkwata mpola. Okay, kakati sister alina story dakiika ziringa 9 tugenda kusooka tugifune by'oyigamu obiyigemu tubeere nga tweyongerayo. Munnange papa osiibye otya? Asuubire nti oli bulungi. Nange munnange ndi bulungi. Nze mulungi. Munaye papa situation gye ndimu kati yempaliriza njogereko naawe. Munnange nga njangwa mukwano ne Gaayi
ku apu emu nga tutandikira awo okumanyagana nga twogera ng'omukwano gunyinyiitira naye nga mu kusooka Gayo no saamuwa budde najja nga kugamba ekintu akikaka mpaka wekyavamu ne ngamba waayo omuntu kamuwa obudde mune papa ne twogera ne ntuuka n'okuva e Uganda nkomewo ku kyeyo nga twogera Gayo si munnayuganda munnange papa mu kuba nti twogerezeganya nga bw'omanyi ebintu ebimu bibaawo mu mukwano gwe wala nagwo gulimu obuzibuzibu era omuyombamu luli ne muddamu bwe mutyo Gayo simulabangako jjukira si munnayuganda twerabira ku ssimu wadde ng'ebbanga tudeetinze eriwera mwaka gumu kati n'okusobamu munnange papa olunaku olwaleero as in today saala recordinga audio mpanvu munnaaye mu kujja nga tuyombamu we tuddawo ng'era womanyi omukwano we guba bingi ebikolebwa mu mukwano by'omanyi papa bannange alina ekifaananyi kye yampeereza ndoozi obuzibu bwe bwava nga ntandise okugatta ebintu sibitegeera kugamba nga nnoonya engeri gye nfulumamu ekintu kino oba omukwano guno nga wakyambuze kuba yatuuka embeera nekyukira ddala ng'olaba siiyooli ayomba n'ebitaliiyo alinganga alina kyabikkirira red flags nezeeyoleka nengamba okay red flags nzirabye munnange wande nga Gaya gyampeereza ekifaananyi ngenda okukola ekifaananyi kyaweereza kiforwarding mu kukiforwardinga nga kuliko ennamba y'essimu emu ennamba y'essimu emu naye nga ngikoppa bulungi okugiteeka mu ssimu okuweereza message nga mukazi banaye nga twafa dda nga Gayo kyatamulimbye tekiriiyo naye mu kwogerezeganya ennyo omuwala ye naŋŋamba yamutta naye Gayo mufere nti ebintu byayitamu bwe biti nga byonna we biri kakati munnange lwali olwo nga nzija ngoberera ngenda okutunulira ku red flag endala nga Gayo akyusa amannya leero waabeera gundi luli abeera gundi luli ye Ssekitto luli ye gundi kwegamba nga mufere ali awo atambulira mannya ga njawulo munnange siikuriisa eyo olunaku lwaleero Gayo yakedde mukyamufu muzibu Gayo bwakera nga mukyamufu nga nsirika ateekako morning ne muddamu nensirika kuba lwaki nyina byenzenzuula ate nga nnoonya engeri gye movinga on mu mirembe munnange era ataddeko audio nga ŋŋamba ayagala kuweereza ssente naye already nali nfunyeko ku ssente nali mufunyeko ku ssente millions nga 3 munnange nga mugamba nga tewaŋŋambyeko nti oyagala kuweereza ssente nga ŋŋamba yinza okugambye ngenda kuweereza ssente nga nkitya mu mutima ŋŋamba kataye kalina kyanoonya munnaye mu butamuddamu ng'ayolesa wa short temper waaba olesezza neŋŋamba naye omuntu ava mu bbanga n'ayomba kiki nange kwe kumuddamu nga womanyi omuntu n'omuddamu nti munnamunyiize Mr. Sozi Gayo ng'alyoka alaga tukalaazi Gayo ng'ampeereza vidiyo bino bye tuzze twogerezeganya mulimu mukwano omuyitirivu ng'ampeereza vidiyo zange ez'obwereere ng'atandika okumblackmailinga mpeereza ssente bw'oba toyagala nte bintu bino mpeereza ssente kati si kyakumanyi ng'ebigambo bingi Mr. Sozi
Mr. Sozi nsiibye mu maziga kati nyina bakwano bange balinga babiri, sisita wange n'omulala mukwano gwange ali mu America. Mukwano gwange oyo gwe nsoose okukubira n'ayanguyirawo n'ajja ne mmuliramu ku nsonga zino. Kati nze we mbadde mbapalidde wano nti mpeereze ssente, naye mwe wa bugezi najja naŋŋamba sooka oyogereko ekintu kino n'omuntu omu. Kati we njogeddeko n'oyo mukwano gwange ali eyo mu America, ne njogerako naye naŋŋamba toweereza yadde 10, just mulage be brave enough omugambe let it be. Kuba wonooweereza ssente lugenda kufuuka luyimba, toweereza yadde 10. Gwe mugambe biteekeyo omale mu blocking. Ne mugamba ekituufu gali naye namutta dda nga namwesonyiwa mu mutima, naye nga ekinoonya we muvingira on naŋŋamba muleke akupostinge. Gw'osoose kwegamba ne banzaamu ku maanyi awo. Ne sisita wange era kikimu kyaŋŋambye, naŋŋamba kireke kibeere bwe kityo wekiba nga kyekizze. Si ggwe gwasoose okukikola kiwuba omanya. Muneebweka okutya kwe ndimu. Okutya okwo nga nkutadde ku bbali. Kano kagenda kubeera kalowoozo eri ffe abaana ab'obuwala. Amawanga ago ge twesiimisa simanya neegombye gundi, munnange abasajja bo balina ebigendererwa byabwe. Gaayo oyo munaggana. Embeera zino tazikoze ku nze nzekka, azikola abawala abawera. Okitegeera, nnyinza okuba ndowooza nze oba nkugambe ntya, nnyinza okuba ndowooza nze alinganga amaliridde nengamba ekiba kibe, naye bangi bazza blackmailinga n'abajjako akasente, nze ŋŋaanye bugaanyi. Kano Mr. Sozi kagenda eri kalowoozo oba oyogedde ku nsonga eno n'otampostinga n'ogyogerako nga ggwe n'otampostinga siina ttabu. Bambi babeere beegendereza n'emikwano gye tusanga ku online, babeere beegendereza n'abasajja bo be tusanga ku mitimbagano. Abasajja bo balina bigendererwa bye banoonya mu ffe, ate bwakuzuula nti olinamu kasente Mr. Sozi, omusajja oyo afuuka engo. Bambi baganda bange babeere beegendereza. Kati nze saa zino omusajja blackmailinga, naye olw'okuba nti mulaze nti I'm ready for everything, oba video zite nabikikola lwa mukwano, eyo ensobi sijja giddamu. Mr. Sozi, yogerako n'abawala bakuwuliramu, yogerako n'abakazi tukuwuliramu nnyo, tukugoberera. Eno ensobi gye nkoze tebagikolanga. Yes, Mr. Sozi bye byange. Naye mbadde nkusaba oba emboozi ogyogereko boogezi, voice note oleme kuzita, oziwulirize ozoogereko nga ggwe. Nja kuba nsiimye Mr. Sozi, neyanziza neyanzeeke, naye eyo yembeera gye ndimu. Ebigambo bya sisita njagadde nnyo kaasembezaayo ng'akalowoozo, era siyinza kuba na bigambo bingi ku bigambo bya jjeeyo, okuggyako kye njagala okukoonako kiri kimu nti mbabuulire. Yes, laavu esukka booda, laavu esukka amawanga, laavu esukka langi, laavu esukka bingi, naye njagala mbabuulire. Ate ensibuko n'obuddo oba obuzaaliranwa ebikula by'abantu bikola kinene mu laavu. Omuntu nga si munnansi yo, nga si munnayuganda, ng'oli munnayuganda, njala okukakasa nti waliwo lwe mutaba ku peegi emu, nga mugwa mu laavu n'abantu abagwira, oteekeddwa okubeera omwegendereza ennyo. Ntera okubuuza ekibuuzo abantu abasinga kye batalowooza nnyo, ntera okubuuza nti oli willing oba oli mweteefuteefu okurelocatinga ogende mu nsi
kati waliwo nensi muve ku nsinga za Amerika zibungereza ziki fena abantu abasinga obungi zebakuze nga bayayanira okutuukamu nenjala okubuuza olwaliro ogudde mu laavu n'omuzimbabwe okimanyi nti olwo otandise famire Zimbabwe njala wekuba akafaananyi nakamaanya oli mwana weeri kyamutakasa kakati ng'okyusa famire oteekako erinnya ly'omwami ku gago erinnya lya musajja mu Zimbabwe kikulikira ng'ekyangu ne waliwo by'ogattagatta nga birekanga ebitabalansinga kati ate mu kutandika bitera okubanga birekanga ebitali bikulu but along the way nga mutambuddeko akabanga bye mwali mulowooza nti bye bikulu mu kusooka bituuka ekiseera ne biba nga si bye bikulu ate bye mutalowooza kubeera bikulu nga kati bye bikulu ennyo kyenva gamba nti oteekeddwa okudigestinga oteekeddwa okigayagaya okiwaawanye okakase nti kyogendamu ddala okikakasa bulungi nga togenda kugwa mu mbi za muntu abantu bano bemusiimira ku social media kituufu gye bali abantu abasinganye ku social media gye bali naye njala okutegeeza mukwano gwange nti si relationships nyingi ezisurvivinga naddala nga tewabaddewo okwegendereza nakwekenneenya kimala awo njala tuveewo sisa yatuwadde akalowoozo ke njala tunoonyeeko Chrysostom mu Love Lab bwe tumala omufuna mu Love Lab neno erimu enkuba empya bwe tumala omufuna tujja banga tugenda ate mu Love Story eri official olwaleero nze Sozimo Wanji. Hello. Wanji. Hello. Good evening. Good evening to you. How are you? I'm fine. Kansubire nti no sikutaataaganyizza oba obaddemu busy. Ani onooba? Oyogerako ne Jane. Njogerako ne Sembatya. Ani yakuwadde ennamba yange? Mpola. Gwe njogera naye? Tuli ku ki wano bannange? Totya. Kaakati mukwano? Nina omuntu eyampadde ennamba yo. Naŋŋamba nkukubireko. Era ng'alina obubaka bwe yampadde. Era nga bugenda gy'oli. Simanyi oba oli radio buwuliriza. Muntu kyo era bubaka kyoba? Obubaka bwa laavu. Lwanje, omuntu ono yagambye bw'ati. Bw'azuukuka ku makya gwe muntu gw'asooka okulowoozaako. Ate era ne waba tannaba kuba nti nno yeebaka. Gwe gwasembayo okulowoozaako nga tanneebaka. Era n'agamba nti akwagala nnyo nga gye nkomezza. Muntu ki oyo ayinza okuba nga akwagala nnyo? Simanyi mu butuufu kubanga gwangambye mbu yakubuulidde. Yambuulidde era ayagala obeere nti no mukwano omwogera. Ati nange gwe njagala omumanya kubanga. Kyogamba gwe toli mulaavu oba tolina muntu yenayina gw'oyagala. Gwe njagala omumanya. Kyogamba oyina bangi. Not really. Kati oba toyina bangi then omuntu oba wamutegeddedde obugambo obwo tebuyinza kuva wa sister. Omusajja abeera busy not really so much kubanga ebyabakyala. Teeka bikyansumbuwasumbuwamuko. Naye nga omusajja abeera busy emirimu gyange. Naye nga tulina gwe twagala. Baagala nnyo obudde bungi. Chrysostom, tontwala speeding. Tontwala speeding. Ate kutwala speeding ntya. Kale omutegedde. Si kyo kubanga olina omuntu gw'oyagala era obubaka buno omanyi ayinza okuba nti no yabukuweerezza. Andi nze mbadde njagala oŋŋambe kubanga nze obuzibu bwennyina bwe that is it. Mbeera musajja abeera busy. Maybe I have problems. Kwali akuwuliriza asirise busirisi alinze bulinzi oyogera erinnya lye. Mpulira aveeyo aŋŋambe oba yantidde kumbuulira kwogera nange. Nedda teyatidde kwogera naawe. Ayagala kutegeera nti kyoliko kyaliko kyoliko. Ebintu binene ebyokulobesa abantu.
nze mbeera mbiwuliranga ku marediyo. Ye amannya genjogedde geego agage. Ani? Ngamba gwe gwendi mukwogera nange. Yes. Kakati kale nsaba onteebera omuntu oyo kubanga kwali akuwulira. Mukama Katonda ow'ekisa. Kikole bukozi. Chrysostom. Naale mayinga zola kubanga akyuka kwe up to that level. Ekirungi wamutegedde dolowooza ani? Simanyi that asobola okutuuka up to that level kubanga bakazi bakola ebintu bingi ne batudisappointinga n'obanga omuwadde buli kimu. Omuntu ono yakumenya omutima? Ndamugase tebategeera butegeezi mu mbeera. Siri musajja nnyo wa bigambo bingi obuzibu bwange. Tewe mbanjagalite ddala naye abakazi bagala ne beekolakola ebintu ebitali birungi. Nyiza okugaa nti ndi emotional ngasobola okukola akantu kalunoonya bwe kati ne kanjirako ddala nga bw'okiwulira. So wankubadde nti mbeera mwagala naye olina ebyakunyiiziza gy'ali? Beekolakola ebintu ebitali birungi. Naye ng'okyamwagala wadde yeekolakola ebintu ebitali birungi. Wanje? Kyemmanyi nti akuwadde ennamba yange ayinza okuba nga kale kati oyinza okuba nga toli ready kwogera linnya eryo naye tukole bwe tuti. Njagala ompeeko ennyukuta esooka leeta esooka ku linnya lye. Yeemanya akuwadde ennamba yange. Nedda mukwano ate awo ogenda kubeera oyongera kalubya bintu. Just ky'oba okola erinnya we tuba twogera ku ly'oluzungu mbuulira ennyukuta esooka n'esembayo. Kyokka ekyo kimala ne wootamwatula. Yeetereeze. Nedda kyokka ekyo ky'oba okola. Mu kwetereeza ategeere nti yalina okwetereeza kale. Kubanga zibeeza asinza okubeera ekibi ennyo mu bulamu kubuusabuusa muntu. Nze Chrysostom. Hello? Kakati mukwano. Togenda kundeka bulungi ate naye togenda kumuleka bulungi. Just kyensaba otuweeko ennyukuta esooka n'esembayo ku linnya lye ne wootayogera linnya lye. Ekyo kijja kuba kimala. Inboxing wabanga ayagala kwogera nange ajje mu inbox yange. Kitegedde wabanga ayagala kwogera nange. Anti kati naye ye nga ye tukuwadde ennamba mugambe yeetereeze. Anti kati omuntu omuwa buli kimu okitegedde. Nobanga pulaani zo zonna omugamba kino n'omugamba kiri nakitekinga for granted. Kitegedde kikyasinza okuba nga kituluma fenga abasajja kugaba oli aba alowooza nti nno oba buli omu gw'osanga mu kkubo ojage n'omugamba nti tukole kino tukole kiri nga buli kimu kyokola omubalira mu pulaani zo. Kakati naye ng'ate ye abakazi banaye simanyi nakiki kye baagala bangu bakulimba kitegeka okubanga oli ayinza okuba nga azze for short time n'omulaba n'ayogera naawe ebigambo bino ne bikukyamuukiriza. Simanyi kwogera, simanyi mu nsonga z'omukwano ezo simanyi kwogera nnyo. Anti Chrysostom omuntu mba mwagadde na mutima. Chrysostom omuntu ono watuukidde okujja naye akwagala. Akwagala era kwali akuwulira. Kakati njagala just kintu kitono njagala just ombuulire leeta esooka ku linnya lye n'esembayo. Ekyo kijja kubanga kiwedde. Toyogera linnya lye naye yogera esooka n'esembayo.
olaba mami. Mami olaba. Yes sir. Bwabanga kwalinga oliranga nga bwogambye. Ne kino kyakola kyaleeta ekyetaagisa bwabanga kituufu okitegedde bwabanga kituufu kyayogera nti anjagala bituufu yandize mu inbox yange ne twogera kubanga ekyamazima agenza okukola kino ng'alina insecurity eyaki alina doubt okitegedde kati okugyawo doubt eyo takakasa kyoba kituufu naye omuntu gwe beeyogera naye mu kiro kyonna okitegera ekintu ekyo mu kiro kyonna every day oyogera naye morning, afternoon, evening, night hours over a certain period of time. Tuyinza kungamba tugobula ne pulaani zo nga buli kanaku mwogera buli lunaku tuyinza kungamba nti omuntu ayinza okubeera ne insecurity ng'akimanyi butya bw'obeera okitegedde ng'akimanyi butya bw'obeera kubanga agenza okukola ekyo ekintu okuwa ennamba eyo bagiyita insecurity ate insecurity yekenyinyini ogiraba yagicreatingawo. Kakati nsaba tugijjewo ng'oyogera ennyukuta y'erinnya ly'esooka n'esembayo awo wogenda okugijjawo insecurity eyo gye twogerako. Anti kati ye era alinza okuba nga ayagala confirmation okitegedde confirmation from me ajje mu inbox yange twogere. Nedda mukwano ate ekyo kiyinza obutakola okitegeera agenda kujja naye woba okakasa nti nno omuyina omu lwaki anti labayo namba yange agirina ajje twogere ekyo omanye ekyo ekyo kitegeeza nti nno si yeyeka gw'olina kubanga si kugamba nti nno nkusabye kwogera linnya nkugambye bugambi yogera leeta esooka n'esembayo ekyo kibeere nga kiwedde wobanga okakasa nti nno omwagala kyekyo kyokka kiri simple nnyo kubanga kati kiraga nti oyagala omuntu omu yogera just esooka n'esembayo kinajjawo insecurity kyalina n'ebintu byonna byabadde akola kijja kujjawo era kijja kukyusa ekyo kyo trust me najjawo ebyo byonna byabadde akola because nze embeera zange nze mind omuntu bw'aba ayagala omuntu si bye bino ebyokugamba omuntu asobola okuba nga ayagala omuntu ku mutima bino byabavubuka nze nebanguwadde ninagaja bavubuka naye bino byabavubuka ebyakati nze sibimanyi nnyo naye obulamu mpanjagadde omuntu bamwagati ate ne mu consideringa mu plan zizemankola ki olina zemba nyina soogerangako mu bigambo byange nga njogera ku ai buli kaseera nkozesa we can we do this tukole kino tukole kino nengolaba osika omuntu tajja kakati olaika obadde omusika nga tajja kubanga ayina fiyazize kati tuzijjewo leero nongezako n'okumutunuza mu bintu n'omugamba munnange ndi mu kubanga nkola kino can you please do this nakubuulira ekino nomugamba mbadde nkugamba sente nziyina ensobola okukikola ate era nokimulaga nti nkikoze osegede nogoing ahead nogamba omuntu naye kati gwe ogenda kuba otya kuba sometimes nyinza omugamba ekinemugamba nti kino naye nga already sente ezinakikola nzirinawo naye njagala ndabe omuntu ono gwenjogera naye ali atya twogera ku muntu kyoyo osegede eyakuwadde ennamba eno ani oyo eyampadde ennamba gw'otayogera ate era watuukidde okikola nga waliwo ekimu by'omutwe nkubulire Chrysostom baggayo abalala abalimbalimba bwe bato bwe bakola okitegeera bw'ogamba nti omumanyi nga tomwogera kimuleetera ebibuuzo bingi
senga mbadde nkutisa omugugu nti munnange mbuulira amannya ge gonna ekyo nno kyandibadde kizibu naye nakigonzezzaamu ne nkugamba nti mpa leeta yeesooka ery'eddiini lye tuliko yogerako emu otubuulire n'esembayo kyokka ekyo nga kiwedde naye no gye tuli era agenda kusigala ng'ali bw'atyo bw'oba nga toyogedde ate naye nze nze manyi nti ebintu byonna byakola munna alabika alinayo omuntu amupika omanyi babakazi bwe batyo kati soka n'omuleka mukko neyeerowooleza osegedde kale kati tukigonze bwe tuti tuzze ku linnya ery'eddiini mbuulira leeta esooka kubanga nze kyemmanye nze kyemmanye kintu kimu omukazi wasalawo nagamba nno yeekyanze biki nga kyakulabawo soka omulekamu neyeerowooza kituufu neyeerowooza titeetaka kupapira Chrysostom tukole bwe tuti tuli ku linnya ezzungu ery'eddiini leeta kyesooka nkunnyonnyodde simulinaako buzibu yadde nedda anti labayo ey'enkola ate y'abantu bano abayaaye ate ng'ompulikikira ng'omuntu atali muyaaye okitegedde kati weba toli muyaaye bw'aba nga gwali mu butuufu nga yakwata ennamba eno nga waali awo ng'akuwulira ku bigambo byenjogedde nsaba yeetereezeemu ebintu ebyo dadda n'omulala asobola okukikola oyinza okubeera n'abantu babiri nga bonna ebyo babikola mpa just leeta esooka kale mpa leeta esooka yokka mpa esooka yeetereeze wakuba yona byenjogedde Chrysostom nsaba ompa ennamba esooka nga sinnakusiibula mukwano enamba ki manya nsaba ompe leeta esooka nga sinnakusiibula kati ogenda kunsiibula maama sinnatuusa kusiibula tukyayogera bw'abeera mumala oba muganda oba naye mugambe yeetereeze Chrysostom wanje omuntu gw'ogamba okwetereeza tetunnamutegeera gwomumanyi era yagenza okugamba ng'akweyanjulidde in fact omuntu oyo bw'aba nga amanyi n'erinnya lyange erisembayo ng'asobola okulyogera nga bw'olyogere ekyo kintu kyanjawulo that means kubanze aba mmanyi ennyo okusinga eryo erinnya lya munda eryokubiri erinnya ndisalako nendiyita Chris kati ali omu kati waba ali omu oyo waba ali omu oyo tusaba omutubuulire twagala just ennyukuta esooka ku linnya lye ery'eddiini kyokka ekyo kiri simple leka ate kukuba mu bituli okitegeera relationship eno woba ogyagala leka kuteekawo omuntu waayinza kukubira mu bituli ffenna tubeere nga twetereeza Sine L asookezaako Sine L nga si ye yampadde nze simanyi Chrysostom nno like okyanga Sine L anti gyebadde oyagala okyanga wano gwe nnina si y'oyo kale nti kale nedda ate siyinza kuleka bwe ntyo ekitegeeza waliyokko omulala Sine ero wanje ono we yakusumbuyemuko n'oyingizaawo Sine ne ero sula bulungi kati Chrysostom tonvuga speed sula bulungi gwe kusasula abaana bano ababadde bankolera katono nnyo nga sinnaba kuba nti
katono nnyo nga sinaba kuba nti nno nkwerekereza. Omuntu eyantumye mugambe kikubanga siri erinnya lye nnina. Ate nga naye abadde alaga nti nno munnange muyina we mutuuse. Sula bulungi mbadde nkyali mukofize baana bamaliriza. Katono nnyo ako kokka bwe bubaka bwe nsaba omuwe nga sinnakusiibula mu ddakiika just emu bw'eti. Omuntu eyantumye muwe bubaka ki? Eddie, wadde ogamba ki? Chris, bambi saagala kubeera ng'akalubiza obulamu bwo ate n'alemerako. Bale nkyali mukofize bize. Abaana bamaliriza baagala bawa ssente zaabwe. Kale sula bulungi ssebo. Neyanzanya ssebo. Agambye CL bw'ogatta erinnya liba eri omuntu eyatutumye CL ly'erinnya lyeyogedde n'erinnya nga lyavudde wala. Erinnya lyabaddemu okwetooloola, lyabaddemu okulandaga kungi. Sister, erinnya ayogedde liryo naye kiki lwaki akubamu nnyo ebituli? Kyenyiza okugjayo kiri kimu mu Love Lab eno. Abantu abasinga bagenda ne banyiigira bannaabwe, tonneesiga, olina insecurity. People don't just wake up from nowhere ne batandika okubeera ne trust issues. Wabaawo bye beekengera, wabaawo bye basinziirako ne baba nga beekengera. Nkiddamu, wabaawo bye basinziirako. Kakati omuntu oli ebibuuzo ebingi by'abalina muyambeko ng'omuwa ansa zaabyo, lojja okumuyamba. Trust issues zino osobola ozicontrolling, osobola okubaako ky'ozikolera. Si mu ngeri ya kuintimidatinga muntu, nze tonneesiga, nze nzera ki, esiba ki. Nedda. Omuntu tazuukuka buzuukusi n'atandika kwekengera munne. Wabaawo by'alabyeko olwa experience gy'aba avuddemu, agalaba ng'okola ebintu ebiri simira n'omuntu oli stage gy'otuuseemu nga yeefaananyiza n'oli eyamulekawo bye yali atandise okweyisa. N'olwekyo totiisatiisa munno, totiisatiisa mwami, mukyala, boyfriend, girlfriend ng'alaze nti alinamu okwekengera. Muyambe buyambi, omutebenkeza omutima ng'oddamu ebibuuzo ebingi by'aba alinako answers entono, ojja kuba omaze okukisootinga. Bw'otunuulira ebbanga Kizestom lyayogedde, ekintu yali badde yakisootinze dda naye alinga abadde ali naye ali mu kukola okunoonyereza ng'agezaako okugattagatta omuwala omutuufu eyabadde agezaako okumukubira oba okumuweereza obubaka obwo abadde ani. So sister, nzikiriza nti waliwo ebyokuyiga. Bw'oba waliwo ebibasoomooza ng'omuntu ono ddala alina ensonga ze, muwulirize ate ogezeeko okumutegeera. Naye ate abantu ekyokugamba nti njogera bwe tunaakula bwe kiti kirungi naye tekimala. Abantu bangi asobola okugamba njala tukole bwe tuti, tujja kukola bwe tuti, ng'akigamba abantu abawera abataano. Nabagambako era muze mubiwulira n'osanga omulenzi ng'alambuzza abawala 5 ku sayiti gy'ali mu kuzimbako ennyumba. Ng'alambuza abawala 6 bizinensi ye. Kati gw'ogenda olowooza nti gwe yalazeeyo yekka n'amaka gennyini mwe babeera. Olowooza n'ogamba nti gayinza n'ekisumuluzo kye, surprisingly nga bakugamba nti abawala abalala bali 3 ate bonna balina access ku nnyumba nga balina ebisumuluzo. So waliwo ebintu bye tutunuulira nga basics ng'omuntu ayinza kitwala nga kyankomeredde okuyimirirako kakasa nti ddala oli wathi oba kakati oweesigika ddala. Wabaawo ebintu bye tugenda nga mitendera. Waliwo obutono nga tebumala. Tosobola kungamba nti olwokuba ngamba nti mu plan zo mwendi kiyinza oba nga kikyali mu theory nga neetaaga kiraba practically. Kati eyo process eteeka okuba nga ejja kutwala nga mwaka oba myaka ng'ebiri oba n'ekintu. Tojja kunkaka kukitegeera butegeezi ng'okyaŋŋamba kiboozi. So abalenzi awo nawo wasaana okubeerawo okwegeneza n'abaana ab'obuwala abaleka nga bavuga relationships bwe zityo. Kati bamikwano, katugende mu love story eri official olwaleero. Nange nkulamusizaako mwami Sozi, mukama waffe yeebazibwe. Nange mbadde nga yeeyo mu kamooli neyita silent listener. Naye nga mbaagala nnyo Sozi mu family. Nga neyita na newcomer. Kubanga era kyekituufu kyennyini. Nali nzunga ku gundi ku YouTube wenagwa ku channel eno. Nengamba wano sivaawo. Era ng'ekituufu mbadde nga nkukolerako emirimu nga nkugolererako ebiseera ebisinga.
gwemba ngolola mbeera ebirowoozo biba biteredde kitegeera. Mpulidde ebibozi by'abaana, love stories, biki omulira we mbayita abaana. Naye yatukitwalira awo. Of course okulemba kibinjize bingi, love stories ate zinjigiriza bingi nnyo 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 nga bw'okiwulira. Kituufu ebiseera ebisinga most of the people they judge us. Olumu abatusanzeeko ng'ebintu oluusi tebinnaba kubaako we bituuka, batulabye nga tukyali mu mbeera oluusi ey'okusika emiguwa awo, embeera ekyakaluba ennyo kuba most of us bwe tuzaala olina feeling eri gy'ofuna maybe kati mikwano gyange sikyasobola kubafiitingamu ng'oli adda nti tolina society gy'osobola kufiitingamu. Kati ekyo ekitutuukako ne weesanga maybe ng'ogamba tukyalina mikwano, tukyalina ki. Kati nange ne ngamba kansharinge my story. Maybe ayinza okuba nga aliwo n'omulala eyakiyitamu. Olunaku lwali lumu nga ngenda, I was still at nali ndi ku college, naye nga ngenda ku semester yange esembayo. Kati emabegako awo nga tukyali ku college najjukira nali ndi ku teaching. Ati nga nfunayo awo omuntu nga tupepeya tuzanyirira ebyekivubuka. I was 19 by then and it was just recent 2017, 18 awo. Nga nfuna lubuto. Naye nga nze ng'omumanyi naye nasuubiza Katonda wange nti Katonda bwendifuna olubuto nkwegayiridde tongajjanga kufuna ndowooza ya kisiru mbu ndugyemu, mpa ekisa nsobole okuzaala omwana wange. Saagala kukola bya kisiru kujja mu lubuto nti bwe ndigezaako kikola ontwale butwazi. Ekiseera ne kituuka ne nzaala omwana. Connecting. So ntuuka okuzaala omwana sijja kugamba nti everything was so smooth, no. Ebiwonvu n'ebikko byalimu koze embeera teyali nnungi, twafunamu okusika emiguwa kuba nali nkyasoma ndi muwala muto. Ebyo kale byonna nga tubivuddeko. Ate nze nga najjukira nze naye nina kirina tuna mu background gye nkuliddemu. Mu butuufu maama abaddewo ne taata abaddewo, bayise mu buli kimu, bayise mu biwonvu n'ebikko. Ne ŋŋamba nze ani nze atasobola kubiyitamu. Ne ntuula ne nzaala omwana wange. Namala okumuzaala ne ŋŋendako ewaka ne bamulaba. Bwe namala okuzaala maama n'aŋŋamba jjangu tugende ewaka nkujjanjabe. Maama n'anzijjanjaba nga omanyi first born biki kuba nze first born ewaffe. Ne ŋŋamba naye maama nesobola kubeerawo ku kyalo kyonna abantu banandaba batya, nzadde sifumbiddwa biki. Ne ŋŋamba njagala kuddayo. Agamba beerawo biki ate n'egyolaga teri fujja biki. Omugamba nti maama wano sobola kubeerawo ng'ekituufu nti amaaso g'abantu. Ne ntambula ne ŋŋenda eri gye nandigambye nti taata w'omwana ne tubeerawo. Kituufu we passed through a lot. Ate nga neeyo ku sayidi eyo gye nali nzadde omwana. Nga balina ekifaananyi kye bandabangamu, sinakifaananyi. Yes, omwana we baali bamumanyi nti azunga akola biki naye nga ekyo nze nga sikimulabamu. Ate nga ekyanaliifunye obuto tumaze okuzaala biki. Ne baga okuŋŋamba nze nali ntambula nnyo, nali nkola ki. Kumbe nze muntu eyali omukyakazi nga nyumirwa nnyo okulya ku ssente zange. Ngeri kiri nti eri twali school practice twagikoleranga mu kyalo nga nyumirwa nnyo okujja mu kibuga ne ntambulako mu bifo kitegeera. Ate nga ndala mikwano gyange miwala nga sigamba nti naye saalina bino group nali sirina I had my one friend. Kati ntuuka okuzaala omwana wange bambi yali mulungi. Kyali kibaby boy nga kyalika bulungi. Kati nagange nazaalira she was there. N'aŋŋamba oyo omwana si waffe. Mutabani wange tayosiya omwana si ye yamuzaala. Oyo omwana omweru ng'avudde wa? Biki.
nange waka bwe namalira omwezi gwange gumu ne nkoma oba tukotinira omwana omwana afaanana my father in law akitegeera neŋŋamba Katonda liswaza abalabe bange omwana kubanga afaanana my father in law kati nga buli stage bwe yatuukangako ng'agenda akyusa buli omu nafaanako balamu bange nasika taata we nangenda ng'asika ab'ewaka neŋŋamba temunnaba ekiseera kituuka my son was like 4 months omwana ave ng'afaananira ddala ab'ewaabwe naye ng'ebyo byonna all that is happening we are passing through a lot cause nali sikola yali yangaana okukola mbu tosobola kukola ng'olina oyo omwana biki naye nga ndaba ewaka we tuli butuufu tetweyongerako tetudda mabega nga tuli awo ekiringako okubanga otuuse ewaka oluusi kale omuwala ofumbiddwa omusajja ky'omusanze nakyo nga kyekyo of course omuwala nga omanyi oba atwaganya ebintu nga byakabi nga you find yourself ng'oteekamu ate nga sente z'oteekamu weeyiyanga omuwala obeera olina emikwano oba olina ki okitegeera kati nga bwe ntyo wendi nga nteekamu ezange nga omanyi nga I want to stay with someone cause sigamba nti oba you are in love no nenjagala like love eyeebeerewo ey'omwana biki ekyo nirasinga nga okufa obukulu ngamba omwana nga kisitabeko watuuka naye nga ekintu kyonna nsinga okufa afune father figure mu bulamu bwe omanyi kale parents figure ekitaasoboka bambi kati omuntu gwe ndi naye ntuuka ekiseera ndaba akyuse sikyamutegeera everything nga bintabire tetweyongerako tetukola ki ndi awo apepeya n'abawala ayina essimu lyateranga okuba nga mubuuza naye munange essimu eno kiki ku message n'ateekamu password ngamba nebya password bitandise naye nga nteekamu password ateekamu eyange ne lufuuka olutalo ofunye abasajja abakusindikira message toyagala nzirabe biki neŋŋamba nemugamba gwe ndaba naawe eyo wateekamu password kati nze atateekamu password mu ssimu yange simu netuleetera obuzibu neneesanga ng'eyange ngiggyako to let peace home omusajja ekyo tekyamumalira neyongera n'okupepeya nandi awo ngenze kusomera awo nga mmaze okulira nga mubutuufu emba nga talina kyeyongerako neŋŋamba akangende nkole kitegeera enda okukola ntuuka okudda mbu ate waliwo omuwala omulala ate biki ensooka nembibuusa amaaso embeerawo awo nda okuwulira mbu ate omuwala yazadde nemugamba omutima we neŋŋamba kino kyayika kiwedde kati ekiseera kituuka decided nti nkutte ekkubo ngenze ewaffe tikambyesonyiwe omusajja nagenda kunsuula eddalu genda kunyonoonera future mu butuufu kyange kumpi yali eyonoonese kuba ne koosi yange gye nali nsomye yali etandise okuntama nga mpulira saakubibalansinga kubanga oli omusajja owange he was a jealous person nga kati nga bwe ngenda okusaba abantu omulimu like awo wetwali tubeera nga ŋŋamba ono director waawo akukwana omusajja waawo bagenda kukwana waliwo abawala abagundi bagenda kukuyigiriza empisa embi biki abakazi bawala basomesa baawo boogera nnyo biki kyo nekimenya ekinkutula nnyo nentambula neŋŋenda mu kifo ekirala nenatuuka eyo bwe namukubiranga essimu omwezi ogwasooka nga tebanansasula nga mugamba nno ngenze naye ate mpulidde njagala kino sirina byakukozesa biki ngamba sirina ssente era kati obeera n'abasajja biki byebigambo byeyasooka okunsalako nebinuma cause I was so innocent nga sirina kyemanyi bambi sajja naasala emugamba awo neŋŋamba mukama ntemera ekkubo weeritali ngaliriza okukola nzirayo ewaka ngenda otuuka nsanga ebintu ebitategereka mu nnyumba bala beerabiza beetega omala nga yalekawo ekisanirizo biki ntuuka omubuuza ate kino ekisanirizo biki ate nanyinyonnyola bwe kino ekisanirizo kyamulamu eyo ngamba mukubira essimu mumubuuze tomukubira ate walaba kwaya be baali wano biki ngamba kaale nga tukisirikira ekyo nga kivaawo
But to make the situation worse, lumu ng'ava ku ssomero ntuuka we waka nga nindi wange ngamba ate twabadde ennaku zino twabadde tusaba biki kati mbu ku kyaki ne bamugamba mbu mu nnyumba taddamu kuleetamu bawala bonna biki mpaka bw'anaawasa omukazi ali official biki ne mugamba wano ku kyalani atakimanyi nti ndi mukazi wo tulina n'omwana ekituufu buli omu yali ammanyi ngamba era kati ngenda kufunira ennyumba biki ennyumba jjukira nali naakatuuka olunaku olwo ne twebaka n'abiŋŋamba ekiro enkya ku makya butuukawo olweggulo tusenguka na kiro n'afuna ennyumba ku bbugubugu neebuuza omusajja ono omuliro nga alina mungi ogw'okunsengula kiki ansengula n'antwala mu nnyumba endala ekiro kyennyini nga naakasuulayo bwe bati kumbe eno baali bamukubira essimu omuwala yali ayagala kujja lunaku lwennyini lwe yansengula n'antuusa mu nnyumba eri lwe lunaku lwe yaleeta ne mwana muwala ate nze bwe natuuka era ennyumba teyansanyusa ne mugamba njagala gendako waka nga nina ssente zange saamwegayirira ngamba it's fine oluma ngenda nawaka bambi ebyo tebimukwatako nga he can't say that maybe kamuweeyo kino kambeeyo kirino wabula ng'afuba okwagala okulaba nti oba nekyolina oba nakyo era nga kisigaza kuba naye nakava ku ssomero nga nakava kukola nga bansasudde biki nga ngenda waka jjukira naye neetaddemu transport nga nvudde eri ku mulimu nenzigyawo ewange ati afunidde ennyumba mpangisiriza nga mpulira sibyaka nga njagala kubeera na mwami wange to get time with tata w'omwana wange maama kyanzigwako nensirika nga kyenali nina okukola nentambula neŋŋamba kangende ewaka naye we nali ngenda ewaka naŋŋamba soka nfunireyo omutwalo sirina z'amafuta biki ensirika neefuula omusiru nenkwata nusu omutwalo nengumuwa nenkwata ekubo nenninya jjukira ngenze ewaffe sigamba nti oba alina kyampadde aikanse nti oba kirina nali ngendako ewaka nagamba nti oba kino kitwagenda nakyo nti oba maybe kino kya omwana omugwireko kino mukubo no ntambudde nkutte ekkubo ngenze ntuuse waka bankubidde essimu nno omwami wo ne yasuzizza omuwala naye nga ate before that kwolwo nnyini lwe yansuza eri mu nnyumba endala ebwatya ku makyawo ne mugamba nina kye neerabidde naye kanzije nkikime kuba it was like 10 to 8 minutes okutambulawo ka distance akaaliwo nagamba akangende ekikuleetere nagenda nakireeta naye nga alina amaguka bitya neŋŋamba waliwo ekitali kituufu something is not right nentambula nze nengenda ewaka gye namala holiday era bwe navaayo nensala busaazi saakomawo nengenda bugenzi ku mulimu gye nali nkolera neŋŋamba naye omusajja ono kiki after some time nkomawo awo baŋŋamba omuwala ali lubuto biki ekinnumako ge mazima awo nanzikiriza nembeerawo naye nga ntuuka okunzikiriza akaana kange kaali kalwadde nnyo nga omanyi abantu maybe some families baba bakikola batya wenasimbula neŋŋamba ngenza okukola natuuka eri okulemba kibi life wasn't easy at all omwana wange yalwala nnyo nesanga nkolera bulwadde and transport nakolera obulwadde ne transport yatutwala neyatugjayo nembeera awo I treated my son naye nga ndaba byentreatinga tebivaayo nenvayo abaana ne bawumbula ne tugenda ewa taata we ne bamutwala mu ddwaliro ne bamuwa treatment eyaddala nema nenvawo awo nengendako newaka ne mami namulabako omwana wange naye ne bongera okumuwera treatments mbeera ewaka ntuuka ekiseera eri ku mulimu ne baŋŋamba toddayo wabi kati nembeerako ewaka nentuuka ewaka nga mpulira wantamye neŋŋamba akanzireyo wa taata w'omwana genza ofunira pulaani endala ey'okukola ntuuka taata w'omwana wange
nga negenda otuuka nga sigamba nti maybe nti nina eriraba naye lwakuba nti taata w'omwana wange ate nga nti okubeera ewaka abantu banayogera ki nzadde tebampasizza biki nga ninamu embeera ziri eri mantunulamu wakasita alinawo mikwano nze nzadde mikwano gyange tebazadde nga mpulira sikyabajjaamu go ge mazima. I felt so desperate. Nengenda nembeera in my toxic relationship, so ebingi ebyatuukangawo sijja kugamba nti oba maybe everything was smoothly. Baalimu ebiwoovu n'ebiku nga bingi nnyo nga bw'okiwulira. N'oguma bwe mufunye ekyokulya ne mulya, bwe mutakifunye ne muguma ne muyiiya, kitegeera. Ate nga omwami owange sijja kumwogerera nnyo. Naye nga abaali babaddeko n'abasajja nga bakopi they can relate. Nga omusaba ez'enviiri ng'ajja kukugamba zisaleko. Akugamba zisaleko sente ez'enviiri zitwala sente nnyingi biki amaani agamba nze oba oyagala sente z'enviiri nze olunaku lw'olizisalako genda kukubanga sente z'enviiri. Neŋŋamba ngamba enviiri zange tezivaako nja ziteekamu sente. Ez'enviiri zo nzeesonyiwa siddamu zikugamba. Neetuuka okulaba kati nga mugamba yina ebizigo by'abaana byaweddewo. Ebizigo by'omwana byaweddewo. Ngamba ye ojja kubigula biki. Neetuuka ekiseera nga ndaba ne ssente okusaba n'ekintu okumusaba ekintu kasabbuuni okukamusaba. Ngoba nga amusabye kinene nnyo ng'olinga amugambye oba ngulira poloti. Oba nga amugambye ngulira ennyonyi. Ngamba ono nno omusajja wakati sente zaakola zaaki, sente azikozesa ki? Kumbe bambi omusajja wange yali muntu wa mikolo. Yali muntu wa mikolo ate nga mami's boy. Balijogera bati abalida mami's boy abamu bamanyi. Yali nga mami's boy. Ngamba tuuka ekiseera ne ndabya ddala nga mami's boy ono tajja soboka. Buli kimu kyagenda ng'okukola nga kitunuzaamu mami. Buli kimu kyagenda kukola nga kitunuzaamu mami. Ngamba bwe kityo bwe kiri. Tuuka ekiseera nga butuufu ne mpulira nga bintamye. Naye ng'olwo nno bigenda okuntama, Jjukira yali amaze okufunisa oli omuwala olubuto ng'omuwala azadde biki. Kati before that nze wali we yanfunira atuuka okunfunisa olubuto awo nze kye ssaamanya nti waliwo omukyala kuba oli yali mukyala mukulu nga alina omuwala nga kumpi twenkana. Ng'oyo omukyala yali yamuzaalamu omwana. Kale mu bufunze yalinga ayagala nnyo like abakyala abakulu. Saakitegeera ngenda okubitegeera luvannyuma nga maze n'okuzaala ne my second born. Omukyala mukulu naye ate nenzijukira n'emabegako awo yali yalina omwana naye nga unfortunately mami w'oyo omwana yali yafa. Naye nga naye ngenda okunoonyereza wambi naye nga yali mukyala mukulu. Naye ng'ebyo bye nalina okutegeera kati I related n'esooka nenzijukiramu mama w'oli omwana yali mukyala mukulu. Naye bwe yaddamu n'agamba yali mukyala mukulu. Nebuuza bakyala abakulu kiki? Kati awo tutuuka oyo omuwala oyo oba muwala oba mukyala kuba yali ansingako obukulu. Naye bwe yamufunisa olubuto omuwala ng'azaala ekituufu yali ansinga. By then I was like 20. Then kati oyo omuwala omulala naye I think she's like I think those yali nga mu 30s awo. Ngamba fine nemanya nti kati tukirimu babiri mba ndi awo omutima nga gugenda gukutuka. Omusajja nga tubeerayo waka ng'omusajja abeera ku ssimu tava ku ssimu. Manyi ng'omuntu ayinza okuva ku mulimu n'akomawo n'ayingira mu nnyumba ssaawa nga ziizo n'ava ku mulimu ssaawa 2 ne tulya emmere. Olumala okulya emmere ne bamukubira essimu n'afuluma wabweru. Sozimu n'afuluma wabweru ssaawa 2 n'akomawo ssaawa 6 oluusi 7. Agenda okuyingira mu nnyumba nga alina nnyogoga n'akulaga nti ate essaawa eyo feeling ze ziri waggulu nnyo
ayagala age Mr. Sozi nawulira nga ovuma obuntami, nawulira nga ndaga kudduka, nawulira nga ndaga ngende waka naye ng'ekyo I don't have sirina ngeri gye kinyonyolamu. Asina na muntu gwe nnyinza kutuula wansi ne ngamba tukyogereko. Nempulira ekiseera atuuka ekiseera Mr. Sozi nawulira nga feeling zange zifudde, naye nga feeling zange okutuuka okufaawo nali nakazaala second born wange akawala kange, naye nga addamu akawala okukafuna twali twawukanye ge mazima, naye nga kageri kakiri nti essomo lye nali nsomesaamu lyali kumpi awo n'ewuwe, kumpi kale ku kyalo kyabwe, nga he can't avoid okujja okulaba ku mwana we. Nafunira olubuto olwokubiri, kati mala okufuna olubuto olwokubiri yali COVID, nengenda ewaka nenkuza olubuto lwange nenkomawo nga bwe bateera entambula nenzirayo nenzaala. Bwe nazaala nendwalamu kaawo nengamba ddagala gendako waka, nentambula nenzija ewaka nemmalayo emyezi gyali 2, naye nga ngenda okuddayo ewaka akalenzi baŋŋamba nkaleke, mbu kati onootambula otya n'abaana 2, ne bandaga nti banumiddwa bambi. Mbuuyo oli mulwadde, oli nakawere, ate ozunge n'abaana 2 mu kibuga, ngamba akana akakulu kaleke tutambula n'akato kokka. Nekinnuma okuleka omwana wange emabega kuba nali simulekangayo ka first born kange. Tambudde ngenze mu kibuga, tuuse waka banzijanjabye, ntuuka okuddayo Mwami Sozi. Natunuulira omwana wange gwe naleka nga he was very healthy bulungi nga katandise n'okwogera. Nakaaba amaziga nga maze otunuulira omwana wange. Natunuulira obwana kale waka waliwo obwana bungi, obwana kaleka eri wanazaala wange. Ngenda otuukayo obwana bwaliwo bungi, nebuuza ate akaana kange nga sikalaba, nengamba kanfuluma bwe binoonye akaana kange, ne mbabuuza ate akaana kange kaliwa, nengamba kaakano. Mwana gwe Mr. Sozi amaziga gampitamu, akaana kange kaddugadde. Alira akaana kange nga kaddugadde, konna kakoze obugulu bulinga oba toothpick, kamansasire nga bw'omutwerayo bati bambi nga katwe kokka kwolaba, ng'omutwe gwokka gwolaba. Enamala nemmalako awo essaawa 2, nengamba obwana kambunaaze, ntandikira ku kaana kange. Mwana gwe Mr. Sozi nakwata akaana, naye nga mugalo kavugamu bubuzi bwe bati, oba bebi omuwere, oba buno obulwadde bwa kwashako, oba ng'akaana kalwadde is it malnutrition, nga obubi nabwonna nga bukwatidde kuli, nga bumeze n'enkanyanya, omuntu nga badde alina omubiri kati ne gwesikka, akabina konna nga kameze enkanyanya ng'ozibalayo bati nga zeekutte. Mr. Sozi nakaaba, amaziga gampitamu, because I couldn't cry nti nkuba omulanga, kubanga waliwo n'obwana obulala bungi, I used to pretend biti, naye nga mutuufu nawulira ng'omutima gwange gumenese nnyo. Butuukaawo ku makya nenkwata ekkubo neneebuzaabuzaawo, omwana bambi ekituufu n'alwala bwe yandaba, because we natuukaawo he was so calm, nakakkana bulungi. Kwaliwo embeera gy'otuukamu nga mubutuufu olina kubeera musirikale, so that was my son. Atuuka ekiseera waliwo embeera gy'otuukamu Mr. Sozi ne weesanga ne woba omulwadde toyogere, n'oba olina awakuluma tojja kwogera n'oguma. Kati ngenda otuukayo bambi akaana kange he was psychologically, emotionally, physically tortured, nyinza okugamba. Naye nga abaawo nga bakitwala nti kya bulijjo, ng'omwana bamuyisa kijaasi. Bino omwana abadde anywa obuugi because he was 2. Oyo omwana abadde anywedde obuugi ne bumuyiikako, ne bagenda kumutuga butuzi nga bamukuba ne bamuyombesa ne bamulangira kino ne bamulangira kiri. So he reached a point of having a lot in his head. Yaka nyoba okabuuziza bambi nti tugende wa gundi, gundi yali ankuba, yesaagala gendayo, ate gundi abo sibaagala, abo tuba tukola kino nakiri ne bankuba biki ne bayomba ebyo, because okulimba kibi
ndowooza buli kimu kati neri waabwe tewakyayagala kumanya. Era nga malina okugamba mami wange yanjagala yekka, because not even his dad nga ne bwaba biraba byonna byonna nga tafaayo. Kati byonna byonna nentuula wansi neŋŋamba which kind of relationship eno gye ndimu, lwaki seenoonya ng'obudde bukyali. Kyokka neŋŋamba I just started my 20s. Eno relationship mu butuufu ndaba terina gyeraga, kuba yali amabegakawo nga ŋŋambye nti njagala kunoonya like a girl gwe ŋŋenda okuwasa of my tribe biki biki, naye nga tribe zaffe si ze ziri awo nti zaawukanamuko nnyo, naye nga yagala kwesiba ku kiri eri nti kinene kinyininyedi. Kaffeko nze ne mugamba it's fine, tekirina buzibu. Kati neŋŋamba bw'anaaba muleese nze nja kubeera namba 2, it's okay. Naye ngenda okulaba abakyala abakulu be yali aganzizaako mu kusooka, kuba kati kandabe waliwo omu bambi oyo omugenzi yali mukyala mukulu, gattako n'oyo omulala, kati n'ono omulala omuwala aliyo, kuba naye kale mukyala mukulu kubanga nsinga. Nentunulamu awo nga ngenda okuvaayo, ekintu ekyasinga otwawula omusajja ng'asula ku masimu nga tagambwako, nga wakitalo nnyo, kyomuwabula tayagala kumanya, sometimes okukusanyusa n'agamba mbitadde ebiki, simu nagiwumuzaamu kawe ennaku nga 2, eziddamu n'agamba kiri kyawedde yateredde, okitegeera. Neŋŋamba omusajja oli butwemba kibi natuuka ng'ekiseera nga nkaaba, nga nsiiba nkaaba naye nga simanyi kimpitamu, nga wenfuna obudde nga ntudde awo nzekka. Natuuka nga ndaba eno relationship gye ndimu terina gye ntwala, kitegeera. Ne ntwala ne neebuulirira, okukwata ekkubo neesalawo neŋŋamba kantambule ŋŋende, naye nga sinnagenda. Olunaku olwo waliwo omukolo gwa mulamu wange. Olunaku olwo ne mugamba naye omanyi ki, naye njagala ku ssente gendako mu saaluuni banterezeko mu nviiri ŋŋende ku mukolo. Ate nno ng'ebyo byonna byonna neetegeka ku lunaku lw'omukolo lwennyini mbu n'akwata nusu gwali mutwalo. Neŋŋamba ojja kukozesa zino 5000 transport, zino 5000 ze bagenda okukolerako. Naye ng'ebyo byonna bigenda okubaawo. Jjukira enviiri nali nazisalako era nga nsuubiza nti enviiri agenda kuba nga azifaako bikyabikola biki, naye nga alina 10 kyaddamu okunteekamu okuva lwe nazisalako byakomaawo. Kati ko Rose yali ampadde omutwalo, jjukira 5 za transport. Jjukira nina omwana, ngenda tambula n'omwana wange. Nkutte eyo saagenda nakugendayo kuba namuyimira ne mubuuza zino ssente zigenda kukola ki? Ongambye ogenda mu saaluuni. Ne mugamba zino ssente zigenda kukola ki? Basobola okusala enviiri n'amala ne bazikolamu ku zino 5000, kikyogezaako kukola. Ne mugamba ku mukolo zigenda genda, ebyogenda ku mukolo mbivuddeko. Agamba kale zimpe kubanga ne piki yange badde terina mafuta. Mbu ne piki yange badde terina mafuta. N'azikwata ssente ssebo n'azitwala. Ne mugamba n'ate twali tetulina nakyakufumba. Ezo ssente n'atuulako 10 zaali 2, n'aŋŋamba zino sijjukira na biki bye yaŋŋamba kufumba. N'akwata ekkubo n'atambula n'agenda ku mukolo. Natuuka awo ne neewuunyaganya mu nnyumba n'abaana bange n'enkaaba. Ndaba eno relationship mu butuufu terina gyeraga, terina lugendo. Kubanga omuntu ng'obeera n'omuntu nga mu butuufu tosobola kutuula naye ne mwogera n'ogamba nti maybe let's talk about this and this, naye nga ye akulaga kuba yali mami's boy ate nga ye omuntu anayagala emikolo nga bw'okiwulira be bamuyise ne batamuyise. Kati ategeera nti gundi nno mumanyi. Twali tutuddeko ne tunyumyamuko eddakiika nga 10 ng'ajja kubuuka. Kati nga weesanga ng'ebiseera ebisinga ssente ezisinga ng'esente ze singa bwe zaatambulira awo. Kugenda ku mikolo nti alina okugula amafuta, alina okukola ki, kwambala biki, naye nga tali kugambako olunaku lumu ne lukya n'agamba mukyala wange kamugulireyo akagoye,
Kyowa omwana wange mbadde awo ne mbaako kyemugulirayo ekyo bino eno abasajja bye batijjukana mbu omwana ekamugulira ka swiiti nga mukwano ekyo tekiriiyo. Natuuka ekiseera ne mpulira nga butuufu eno relationship terina gyeraga kubanga kyekituufu mwami Sozi ng'eri relationship bw'ogiraba sinziira ku biboozi by'abaana oba love stories enzize mpulira nga butuufu neŋŋamba I have to move on. Kijja kijje yawe nakwateko wangenda okufuluma eyo ennyumba neŋŋamba Mukama nsaba ntemere ekkubo eritali nfuluma ennyumba eno ntuuke ewabwe everything kibeerere bulungi. Nenkwata ekkubo neŋŋenda ne ntuula ewaka mbanga ntuuka ewaka my dad was like lwaki onkomyewo ewaka nemugamba daddy obufumbo bugaanyi ekyo nkitadde nkimaze nambuuza kiki nemugamba ngamba daddy kigaanyi ngezezzaako kyensobola bigaanyi. Mama Misozi twali mu tawuni naye ng'omusajja akugamba genda okyabe enku ojje wano eno ofumbe nga taapu eri awo okumpi naye ng'agamba agenda ku luzzi lwa wali osene amazzi. N'ogenda n'ogasena n'okola ki mwana gwe Mr. Sozi nasiiwuuka obufumbo yenna nagenda wali omuwala gwe nawuliranga amasimanyi obufumbo bwamukola butya mmanyi wenna n'okunjubuka n'owulira nga wenna kati ekyo kye kyali kintuuseeko naye ngamba buno obulamu bw'ekisi bisobola bubeeramu ngamba buno bwe bufumbo obutaliimu future ne ntambula I went on sijja kulimba bwe natuuka ewaka my dad was like okakasa togenda kidda ne mugamba daddy kino nkimaze era kati ngenda kunoonya mulimu ndabire abaana bange lwaki abaana tetubazaayo ne mugamba daddy no eri tewali future yadde n'akatono yadde n'akamu ne mugamba abaana omwana kunyumiza bunyumiza bwe yali afaanana nanyumiza mami omwana wange namusanga afaanana we bwe namulekayo yekka omu bwe bati emyezi 2 ne mugamba katolo bwe naamulekayo ebbanga lyonna olowooza n'afaanana ati olowooza n'okusoma n'asoma obanga n'ensoma ye eri okulimba kibi yalimbi nnyo omuzadde obanga toliiwo omwana ayinza obutasoma ne mbajjayo ne tujja ne tubeerawo ewaka everything wasn't right byali byangu nga muzeeyi amanyi okwekuba n'agamba lwaki temuddayo lwaki temukola ki ngamba muzeeyi no ngenda funa omulimu ambi naye yatuuka ekiseera n'abira ddala nga mu butuufu erisobola kuddayo n'atasika nuguwa ng'ate n'oli naye teyagezaako kwagala kukola ki bw'ajjeko ewaka oba alaba abaana be biki ng'akanya kuba ssimu n'agamba nze nali mwenzi nali nkola biki ng'oli yegga ye yali alina ebbuba nga baakusanga ng'oyogeddeko ne neighbor ng'ayinza okuyomba ekiro kyonna wemutuuka n'essawa y'okwebaka ennyini ng'akugamba jjukira nawe oba wasibye mu birowoozo bingi oba okitegeera kati atuuka okukwatako nifo ky'okkubuuza naye kiki nga talina that talk nga n'ekintu ekimujjira mu mutwe ng'agamba he's like yalinga commanding machine nga ye bw'aba nga feelings eziba nga zizze jangu tugende tukikole yeah he was that kind of person nga ye bw'aba nga agize jangu tugende tukikole tamanyi oba gw'oli otya oba oli fine oba toli fine ng'ebyo tebimukwatako neŋŋamba this kind of person nyinza obutasobola kubeera naye lwe natuuka ewaka muzeeyi n'abeera awo mikwano gye n'anoonyezaako emirimu yamala n'afunira n'ajja n'ambuuza naye osobola ogenda ebweru n'okola nemugamba nti yes I can nkwata ekkubo netandika process kati mu kutandika process abaana batandika okusoma jjukira ndi wakasi n'abatandika kukola nemukubira abaana batandise okusoma nemukubira nemugamba naye ati abaana batandise osoma twali twagala ku school fees omwana agenda atandika asome nangamba ngenda zisindika abaana ne basoma first week second week
enzamu ne mukubira naye abaana omwana nga amadde njagala agenda asome kuba kati zino wiiki 2 abaana batandise amaze omuleeramu gundi ebyesomero admission byonna amaze bimugamba agamba ngenda kuwa ssente naba nga ziweze wiiki 3 nangamba naye lwaki omwana tomuleetere n'amasomero g'e Kampala gali very expensive biki ngamba nentuula etaamu neggwako kati bwatuuka second term nezamu nemukula nemugamba abaana bagenda kusoma naye nga awo nga sisaagana communicatinga naye because of the boy nga njagala communicating because nebbanga linamala ewaka wamu okulimba kibi kigamba nti even up to now sigamba nti oba alina akasukaali ke yali abadde nagamba sindikire kasukaali nti oba ennaku nkulu gamba sindikire ssente oba bagulemu engoye oba kiki not even a single coin nti abaana balwadde yamugamba nti kino takikolangako my family ebaddewo naye kati mbeerawo netwansi neŋŋamba kati bwe ndiba mmaze okukola kwanza okulimba ekibinze sengomangako sanga abaana bange bakule nga tebamanyi nti balina taata waabwe ate nga nkisobola sobola obbakweka naye nga ate nze ekyo sikyagala munze tekiriimu njagala nange babeere free eri famire yaabwe kitegeerako nze nali njagala n'okwagala eno holiday babeere newaffe holiday eddako babeere eri ewa taata waabwe biki bwe bityo naye omusajja yakimalako oba oyagala abaana basome baleete eno babeere eno ate nga nze ayino omuntu taze tolinze ntoka okuvaayo omukyala yatuleetera okunkyankalanya okundetera okulira ne feeling z'omusajja nga zifudde wuyo naye yazaala ate nga mukyala mukulu oba nkugamba oba yali agala ne bashuga mami oba really I don't know saategeera butegeezi saategeera muntu nali muto kati so nenjagala like relationship ebeerewo because of the baby engamba naye ate kyayika kigaanye so I had to move on naye kati mbeerawo nendowooza mwanisoze kati bwe ndiba mmaze okukola okulimba kibi eri family nali sigirinaako obuzibu naye obuzibu mbulira ne ku taata w'abaana bange he's irresponsible takaayo takola ki nkutte ekkubo nazaamu naye nga abaana njaga batwalako ewaabwe babeereyo mbeera neŋŋamba oba kati mba ŋŋenda nsooke embuuze oba taata waabwe gyali naye nga ate kijja kuba tekikola makulu naye nga naye njagala mbatwaleko ewaabwe nga nzizeeyo lwasa zino sobola kukkiriza batwalayo nga siriiyo naye ndowoozaamu sijja kulimba nti I still have feelings for him zaali zaafa natuuka ekiseera nempulira nga kwenyinyala mba nkyogera kazi nga ndowoozaamu twali babiri naye ngaera sitiru kiri nkiwulira nga ngamba eno nvuddeyo ndi mu kujja eyo era nga bwe yakomawo nga mmanya nti genda kumuwa ennaku zange ezi 2 nga teri kunkwatako byagenda nga kumawo ndi mulwadde nga nze neenyinyalamuko kati ate bwe natuuka ekiseera nempulira nti waliwo okusatu feeling zaafa go ge mazima nga bw'ogamba nti omuntu omukwatako feeling zijja bino mwebase ekiro oba osuze n'omuntu buli lwekyusa obeera omuwulira nga nebakakalamba mwanisozi naye kati ndowoozaamu nzizeeyo I don't have plans of staying with him anymore naye kati ndowoozaamu kulimba kibi kyagala mutunuulira ye nga ye personally yantama ye nga ye mpulira sikyalina kyemwagaza cause bingi ekipa through a lot nemulaga namubikkiriranga ng'omanyi nti omuntu nti omwagala nga nimba mami everything is okay leero yakoze kino leero yakoze kiki nga mulimba nga nemba nvudde ku somero nga neetikka nga ntuuka mu kkubo ng'aguleeyo ne mugamba nno taata abaana akoze bw'ati ne bw'ati kino na kino agambye bw'ati ne bw'ati nga mbayirawo omubiri sijja kulimba mwamisozi era mmala ne mugamba nti munnange nno mami agenda kukubira kugamba kino naye mugambe nti ye
nenge bweyayitira birabanga neŋŋamba tolaba tubasazewo I have to move on. Kati ndi eno okulimba kibiyamu emisaa amasingo mamu cause kuba kati nze abalabirira abaana bange naye kati tuuka nendowoozaamu engeri the way we approach family y'abaana bange eyo kulimba kibi sibitegeera naye nga mwanisozi we bale kuweereza kama akuwa omukisa. Bamikwano njala babuulira ekigambo kino. Sigenda kukozesa bigambo bingi. It is so unfortunate oba kyamutawaana nti abantu bangi bayingira relationship nga tebasobola kubeera sensitive kumanya nti relationship eno tejja kukola. Newankubadde bangi bagezaako okubagana naye gwe ekyo kyoyingirira okimanyi. Si bangi nti basobola okubeera sensitive ne bategeera nti boolekedde omutawaana ne basobola okugwewala. Kakati tumaze kugenda nga tufuna byakuyiga bya njawulo era nga kati olwaleero osobola okukkiriza nti omulenzi asobola okujja mu bulamu bwo, omuwala asobola okujja mu bulamu bwo, n'obaawo obubonero bw'olaba n'omanya nti relationship eno eyinza obutakola ne bogezaako ogiwaalirira naye obeera bamaze okukiraba era totera kubeera shocked oba surprised nti kitera okuwunzika ng'era bw'ali okirabye bwe kiwunzise. Abantu babadde si bangi nti balina okwogiwazibwa okwawula nti relationship bwe tusisinkana kino kitegeeza ki, omulenzi bw'aba takola kino kitegeeza ki, omuwala bw'aba takoze kino kitegeeza ki. Kati tugenza okubanga tukula okutuuka ku mutendera ogw'okutegeera ne tunula relationship ne tugiteeka ku minzaani ne tugiwewa ne tukakasa nti relationship eyo egenda kukola oba tegenda kukola. Actually bwe tugitunuulira ne tuzuula nti tegenda kukola, bw'ekola wabaawo ebikyuse ate ebitaasuubirwa ate nga tebiteera kubeerawo. So nga ate ne relationship gye twabala nti ejja kukola ne tugyekenneenya tekitegeeza nti teyinza kufa. Naye bw'ogenda n'onoonyereza ebirabika okuba nga bigisse, wabaawo w'ozuula loopholes ate era waliwo relationship esobola okuba nga eggwawo ng'okkiriza nti ekigisudde kintu kirala nnyo, relationship n'ekuluma naye nga si eri ekkutudde omutima nga bwe wali badde oggwamu ng'oli mu relationship n'esaanawo n'owulira nga naawe osaanawo ne relationship. Ebintu bye bibiri bya njawulo. Naye bw'owuliriza story ya sister, owulira omuntu gwe batandise relationship ne wallahi nga gwe bayita omusingi gwa relationship tosobola gulaba. Tolaba mulenzi kubeera machuwa, tolaba mulenzi kubeera awo nti wabuvunaanyizibwa, ekyokubanga basisinkanye ne baagala naaba naafunye olubuto, ekyo tekiqualifying abantu kubeera mu relationship. Era ntera okugamba abazadde nti bamikwano newankubadde omwana wo afunye olubuto, ekyo si kyekimusindikiza okugenda atandika okubeera n'omuntu. Waliwo byogattagatta n'ogamba nti wenaafunye olubuto kituufu alufunye naye akyali mwana muto. Kati omwana omuto agenda kuzaala muto munne, ezo ensonga zisaana okutunuulirwa. Okkiriza ofaafagane n'omwana oba omuyingize mu bufumbo ng'olinga akkiriza nti omuwaddeyo ogenda kukola somo oba kumubonereza olw'ebyo bye yeeyisaamu naye nga naawe okimanyi nti tekijja kukola. Eri abazadde agamba nti kamuleka agenda agezeeko, manyi beefulanye abamanyi. Kati n'olemererwa n'odda omuzadde n'atandikirawo ekyo kirala. Waliwo abalabira ddala nga tebakyakulabamu future, tebakyakulabamu mulamwa, balina kusindika mu bufumbo. Naye njala bategeeza ebyo ebintu bibiri bya njawulo. Eky'omuntu okufunyisa omuwala olubuto n'atandika okubeera naye, n'ekyomuntu okubeera n'omuntu gw'awasiza gw'ayagala mu butongole mu ngeri y'obuvunaanyizibwa, ebyo ebintu bibiri bya njawulo. Olwaleero bwe tutunuulira relationship yo tulaba gaya atalina buvunaanyizibwa naye ng'ate mu kyo tekiriba kyangu nnyo kuba na buvunaanyizibwa omuntu ono ajje akwalifayinge oba azitowe okutuuka ku mutendera oba ekika ky'omuntu gwe tusuubira nti asobola okugattako n'okola naye amaka. Ekyokubanga taata wa mwana oba omuzaddemu, ekyokumuzaalamu kibeeraawo. Abaana abawala mugamba nti saagala kuzaalamu onooli, teri akeera ng'agamba nti agenda kuzaalamu onooli. Munzijukizanga ne mbanyumizaako story y'omukyala eyazaala abaana 12 mu bataata 8, bataata 9. Gwe njogerako waali wano ali side zeeyo babbombo. Teri muntu akeera n'agamba nti njala nzaalemu oyo n'oli. Naye njala obategeeza
nti waliwo ebintu ebikolebwa nga tosobola kugamba nti ngenda newankubadde saagala kuzaalamu onooli naye n'omusajja sigwe nsobola okuzaalamu omwana asooka owokubiri owokutaano. Ekyo tuteekeddwa okukitunuulira. Bw'otunuulira omuntu okubanga omwana akupromises nti omwana agenda kutandika okusoma, taamu n'etandika, wiiki esooka yakubiri yakusatu n'akugamba nti omwana mumpa gy'asomere mu kibuga amasomero ga bbeeyi. Waliwo mbaddeko mu kyalo, nabaddeko mu kyalo gye buvuddeko, nabadde district ya Kyenjojo, twabadde tugenze mu kwanjula kwa Dennis, nga tugenze mu kyalo ddala n'ensanga essomero nga abaana basasula $40,000. Kyalo zirimu mayi ziringa mu bisatu n'engeri y'essomero ya $40,000. Kitegeeza nti amasomero gagenda gakyuka. Osobola okulemwa mu kibuga n'olemwa ne mu kyalo, n'olemwa mu kyalo n'olemwa ne mu kibuga. Naye waliwo omusajja ng'ogamba bayazaalazaala dda n'akoowa bino tebikyamukanga. Njala kutegeeza nti relationship eyo newankubadde oba wandyagadde ogibeeramu naye olaba relationship egenda okuyita myaganya gy'engalo oba oyagala oba toyagala. Waliwo values, ntera nnyo okwogera ekintu kino kakyemba nsembyayo nate. Values z'otunuulira mu musajja oba qualities z'otunuulira mu musajja. Bw'osiga ekifaananyi, musajja wa kika ki gwe wandyagadde okuwangaala naye, muwala wa kika ki gwe wandyagadde okuwangaala naye. Tonoonya qualities eza kiremya, tutunuulira qualities nga basics, kubanga tumanye nti ebintu tetujja bisanga ng'omuntu byonna byonna abirina ng'atuukiridde. N'olwo bitutunuulira nga birekanga ebitandika ate nga bikulu. Bw'otunuulira ddala bw'ossa omusajja ono ku minzaani omulabamu empeka emera ey'okubanga abeera taata w'abaana bo, taata obuvunaanyizibwa. Ogezaako okwagala omwana abeere ng'amanyi kitaawe, ekirungi ennyo. Nenjala kutegeeza togenda kaka muntu. Abaana abawala mugezezzaako nnyo, finally muwunzika mufunye embuto ndala mu baggayi be bamu, kubanga wali oyagala okukuma oluganda olwa taata n'omwana. Taata alina olubimbi lw'alina okukola oba lw'alina okulima olumuyisa taata. Maama alina, kambabuulire, by default omwana ng'omuzadde mulina genes ezo ezibagatta z'otakoleredde. Naye waliwo bondi ezimbibwa obuzimbwa. Kyova olaba osanga olwaliro omwana ng'awangadde n'omuzadde amukuza obukuza nga si yamuzaala. Omuzadde amuzaala ow'omusaayi ng'ajja naye ng'amulabanga anti, ng'amulabanga mugwira, amulabanga muntu wa bulijjo, kubanga tewali bondi. Bondi eno bagikolerera, bondi eno bagizimba. Kakati newankubadde abaana oba oyagala bamanye kitaabwe, naye kitaabwe engeri gy'ayinza okutuuka ku ekyo eky'okukuuma relationship n'abaana be kwe kuzimba bondi, kwe kuzimba enkwatagana eno, ye time gy'abawa, kwe kubafaako mu bitonotono by'asobola. Tetutegeeza nti twogera ku binene nti ateekeddwa batwala mu masomero amanene nnyo ag'ebbeeyi. Nedda, waliwo ebitonotono taata bye tumusuubira nti asobola obiprovidingira eri abaana, maama asobola obiprovidingira eri abaana. Ebyo bye bizimba omukwano oba enkolagana, kiyite bondi, abaana ne babondinga n'omuzadde. Relationships ez'ekikazi kino oba ekika ekyo ogiwalula n'ogiwalula n'okutuka omugongo. Wali kutusa omugongo nga relationship okyagirinamu 5, naye omala okumenyeka n'otuuka ku lusozi oti ng'oli ogwo, ng'oli yapaala dda. Kyenva nkutegeeza nti tunuulira values zo. Omuntu ono bw'omussa ku minzaani ayita agwa mu bisaanyizo by'omuntu gwe wandyagadde okuwangaala naye obulamu bwo bwonna. Bw'oddamu ekyo ojja kuba wezzeemu ebibuuzo bingi ku ebyo ebikusoomooza ne relationship. Katonda affe omulungi, tukwebaza kubanga otuwa omukisa okuwulira ebigambo bino. Waliwo ebyokuyiga ebya buli kaseera, ebya buli kanaku, naye totuganya kuviiramu awo ng'otujjukizanga okuyita mu Mwoyo Omutukuvu ng'atuluŋŋamya mu ebyo bye tuzza tuwulira nga bitubeerera ekyokulabirako ekirungi. Ekisa kyo kakitubeere, ekisa kyo kakitumalire no bulijjo. Sisita oli gwe twatandise naye ng'alina okusoomoozebwa olw'ebyo byasisinkanye n'abo bagezaako okwesiga. Abaana ab'obuwala bangi bagenda ne beesiga abantu ne babaweereza ebifaananyi byabwe eby'obwereere. Abantu bano ne bagenda babyexposinga. Yigiriza bannyinaffe okubeera ne speed governor. Abaana ab'obulenzi abamu tebakyalina nsonyi, nga n'abawala abamu bwe bakaze. Tuyigiriza okubeera abeegendereza n'okuba nga twekenneenya ensonga zonna okwewala emitawaana egiyinza okutujjira. Omusaasire omuwa obuvumu newankubadde atiisibwatiisibwa oli okumuexposinga,
ne tulabanga ezo intimidations ekitali kyangu kubanga kiba naye kimwanika. Ekisa kyo kakyongera okutubeera eri okusoberwa nga kutujjidde mu relationship nga tulina ebibuuzo bingi ebitaliko answer otubeerera ekyokuddamu. Buli muntu ayingira relationship nga ayagala giwangaaliramu. Ekyomutawana nti abo be tuyingira nabo mu relationship abamu batusisinkana balina ebigendererwa byabwe bamala obbiggusa ne batudroppinga ne bagenda nga bayinaayina. Tuwa amagezi okwongera okutegeera abajja mu bulamu bwaffe nga bagenda kujja kuyitawo buyisi nga bimyanso nga budde nti bukedde nti buzibye nti enkuba etonnya kati ekedde nti lusozi kati kaserengeto. Tuyamba okutegeera abantu abajja mu bulamu bwaffe n'ebigendererwa ebitatutwala mu maaso. Otuwenga amaanyi okusalawo wekyetaagisa kubanga twekkiririranya nnyo n'ebintu ne byongera otutabukako tutuka okwagala okukola okusalawo ng'okusalawo kwe twabe twakola emyaka 5 emabega tukukola naye nga tumaze okufuna ebinobule bingi. Oluusi tuyingiza n'abaana mu bulamu bwaffe abagenda okubonaabona olwa circumstances basanze wakati wa mama ne taata. Ekisa kyo kakitumalira kitubeerere bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.